gavumenti eremereddwa oba yalemererwa okulambika ku yunifoomu za Nuupu z'egamba nti nno zimenya mateeka. Ebyo nno bigambo bya Ssejjusa era mwenyamivu nnyo ku nsonga eyo. Awadde ensonga ye n'agamba nti gavumenti eswaza yalemererwa okukakasa bannansi nti ddala yunifoomu zino zimenya mateeka eza Nuupu. Ate munnange waliwo omusajja omwe yabadde yeefudde father ku lunaku olwa Easter era munnange okukakkana Archbishop Ssemwogerere ng'amwambalidde. Ruhamya owa Muhoozi atabukidde abagezaako kupropoozinga eri sisita we nga bamusaba obufumbo, bamusaba omukwano, naye abasajja nabo tebeewummuzaako. Ate munnange ekikumi ekyaliibwa kikyalandira ddala era Hudu Hussein bw'atyo ng'agamba nti ba MP aba opposition baakibawa bannayuganda ne bamulumbagana ne bagamba nti mugezaako okuligalayizinga corruption. Guno omulembe gwa Museveni gugezaako kukakasa nti munnange enguzi eri mu mateeka. Kulamusizzaako nate gwe bwe nampuliriza wano ku Uganda At-Large mu mikwesisi gye ndi nnyo nga bulijjo era ekinja namazidde okubeera nga nkijjako gigumeta yaffe bw'etyo ng'etalaga eggwanga lyonna. Dr. Waali omusawo Waali mu abalina ebirwadde temufana birwadde. Dr. Waali ebirwadde eby'enjawulo bye mbadde nga nzija nkutegeeza wano birwadde bingi nnyo. Kale ggwe munnange bw'oba olina ekirwadde waliwo abasawo abali talented abaakola research waabwe ku bintu ebiwerako. Towakana nti ggwe munnange weetaaga bwetaazi kunkubirako wano ku ssimu emu esembyayo 15 endala esembyayo 73. Aba Maintenance Palace nabo weebali nnyo. Gwe ayagala sola, ayagala ebyamasannyalaze, ayagala ebyamazzi n'okubifiitingamu mu nnyumba byonna munnange aba Maintenance Palace kugambe balina solar systems ez'omulembe. Nabagamba nti mmwe abalimi balina pampu ezikozesa sola. Kale gwe yonna gy'oli osobola okusima oluzzi n'oteekako pampu ng'ekozesa sola n'ofukirira. Omanyi bw'oba oyagala okufuna mu kulima, kati waliwo omuntu omu gwe mbagamba omulimi w'ennyaanya ye yagamba nti alima ku sizoni ey'omusana, sizoni abantu bonna nga tebalima. Kati ye bw'atyo n'alima ennyaanya ze n'afukirira, enva endiirwa ne bafukirira. Kati gwe okanya kulaba nga bo munnange batunda kiralu, kumbe bakozesa sola eza Maintenance Palace. N'amataala obudde bwe buziba nga geeteekako, obudde bwe bukya nga gejjako. Teweetaaga kubeerawo, gakozesa sola. Aba Maintenance Palace amataala ago bagalina. Hillside View Apartments weziri nnyo wali ku Kasozi Jjanyi Ntebe Road ku Kyakyawo ku Kasooto ke Kajjansi Namulanda Kitende. Okyamirawo apartments enjoyoto bulungi omuli buli kimu. Teweetaaga kweteeka kintu kyonna, wifi, amasannyalaze byonna weebiri, amasannyalaze tegavaako ne transport kunona ku airport wa bwereere. Okay, tweyongereyo ndowooza tutandikire ku Ssejjusa ono, tutandikire ku Ruhamya omukono ng'anaaba muzibu nnyo. Ruhamya mutabani wa Muhoozi Kainerugaba. Ruhamya Kainerugaba atabuse naye gamba yagenze mpola era abantu kwegamba bakomentinze ebintu bingi ku nsonga ya Ruhamya nga abasajja bamaze okulaba sisita we ku mutimbagano ne babakobye boogera bakomentinze nga bingi. Naye tusookere ku Ruhamya ndowooza, tusookere ku Ruhamya kubanga ono abantu bakomentinze nga nsooka kubuulira byavudde ku kino abantu okubeera nga bakomentinga. Kakati munnange Ruhamya ono yagambye nti bannange back off, she is still in school. Temugezaako oyo akyali mu ssomero, ategeeza sisita we. Kakati ono Ruhamya Muhoozi yamutwanjulirako edda, mutabani wa Muhoozi Ruhamya. Era munnange abasajja ababadde beegomba sisita we bw'atyo bwe yabambalidde. Naye nkugambye nti comment ze zaasinze okukola amakulu mu bintu mu nsonga eno. Kakati munnange ekifaananyi ekyatambudde ku mutimbagano nga
mukyala wa Muhoozi Kainerugaba, Charlotte Kainerugaba, nga ali ne last born waabwe last born we omuwala, kati nga ali ne mutabani waabwe Ruhamya first born. Kakati munnange era nga abantu bamaze okubeera nga balaba ekifaananyi kino bwe bati badde okubeera nga bakomentinga ku muwala ono omubalagavu omulungi, era nga bwe batyo munnange bawaanawaana. Mu kuwaanawaana nga womanyi naawe abantu bakatantazi bannayuganda. Waliwo omuntu omu eyanyumizaako ebiseera eby'edda mabegako myaka mbu waliwo omusajja omu, naye omusajja oyo yategeerekeka lwakuba abaali bagoberera amawulire sebo omusajja yali akuba Janet Amanda. Abasajja gwe tebasaaga. Omusajja yatandika era okukakkana nga bamuguddemu. Mukulu ng'amugamba nti waliwo ayagala okukwata mu liiso. Naye Museveni awo muganda wange, era tetumanyi gye byaggwira naye nti waliyo omusajja bw'omuba gw'omanyi osobola okukomentinga wano n'ombuulira oba owulire ku story eyo, naye nga yaliwo sebo omusajja yatandika yafuna engeri gy'agira munanako okukuba. Biseera biri vakati ku biseera bino nga bakaddiye naye mu biseera biri nga kyalimu emmunye, waliwo katantazi wano mu kibuga yatandika okukasukayo vayibuze n'atandika n'akasukayo layinize ssebo. Abasajja tebatya muganda wange, abasajja tebatya. Kakati munnange era mu mbeera y'emu tunyumya mbunyumya just bamawulire weegali, naye nkugambye nti mu mboozi eno comments gye tugenda okukiwunzikira. Kakati munnange bwe batyo ne batandika okubeera nga ku mukutu ogwa X bakomentinga bannange ekiwala ekirungi nga bw'obamanyi munnange. Kakati nga bagezaako okubeera nga bwe mu ngeri eba ey'okusaaga katugambe, naye basaaga abasajja b'e Uganda tebasaagira mu nsonga ze, tebasaaga. Kakati munnange Ruhamya aziraba omuko mu luggya olw'aba Kainerugaba, alulaba era bw'atunakkirawo omutimbagano n'abagamba nti ono akyasoma. Yabadde kugwaddamu katantazi eyabadde awandiika ng'agezaako okulaga nti akasukayo proposal, yamugambye nti ssebo ono akyasoma, weebale nnyo kale okuteekayo proposal yo, naye kale oba oyagala okumubuuzaako awo nsobola okukuyambako. Awo wetutandikira kubanga nzijukira Lwabwogo yagamba nti Muhoozi ye yamuyambako okwogera ne Natasha, bwe nzijukira, era n'agamba Lwabwogo yebba wa Natasha oba mbatabudde, naye nzijukira omu ku abo omuko yayogera n'agamba nti Muhoozi ye yamuyambako okwogera ne Natasha, era munnange okukakkana ate nga something basi panda beat takoze ekitalumye. Kakati na wano nawo mu nsonga eno Ruhamya tumwetaaga. Kakati munnange abantu ne bakka mu comment section. Kakati olwo okusinziira ku mutimbagano kale baasiimye nnyo Ruhamya olwa discipline. Ne bagamba nti bagambye nti Ruhamya talinga kitaawe, ye ali calm. Nti talinga kitaawe, ye ali calm. Era nga bagamba nti oba oli awo nti bano baata abaana bali calm era bali reflectinga ideology eya jjajja waabwe, akitegeera grandfather, kubanga jjukira nti Muhoozi abantu bamwemulugunyako bagamba nti naye bwe tutunuulira Museveni kale mu kweyagaliza kwe mu butawabulwa bwe, naye ate balaba nga yali mugezi nti bamukomparinga okuba nti oba Muhoozi offside gundi. Abantu nga boogera kugamba nambirabyeko mu comment sections enyingi kugamba bamulaba nga atalaga kifaananyi kiri
nga Muhoozi bwe yagaa nti mu bizzukulu bye yalabamu bi Museveni naye kati abantu bagaa nti balaba Muhoozi ne Museveni egamba bali paralelo nnyo. Okay, kati abantu bagaa nti mu baana abaana tebalabamu reflection ya jjajja waabwe ideology. Kakati munnange nga bamugamba nti munnange kituufu wandibadde oprotectinga sister wo eri ensega vultures. Ne bamugamba nedda zino si vultures si nsega baagala kumuwasa baagala kumuwasa. Kakati ne bamugamba naye ekyo tekijja kusoboka ne bageza kukulabula bana bageza kuteekayo proposal nti wa abo beewasaamu bokka nabo beewasaamu bokka na bokka beewasaamu bokka na bokka naye kwegamba newankubadde nga mu luhamya bagambye yabadde arespondinze ng'omuntu ali calm era ne bagamba nti wa atalinga kitaawe kubanga bano bo nti luhamya yali ku university mbu ali more exposed okusinga kitaawe. Kitaawe olwagira bwati nebigigaana ne bamutwala mu magye agenda mu magye mbu abantu bo bwe bakola ki bwe bakomenti ebinkubuulira by'abantu si byange nga Uganda atulaaki. Kakati munnange ne bagamba nti omu n'agamba nti kati mwagamba mbu embwa ezaala mbwa kakati kale mu apologizinge kuba mwagamba embwa ezaala mbwa kati bwabanga Muhoozi azadde omwana ali kamu mbu you have to apologize mbu you have to apologize mbu ono alaze tipikitinze nga yakamba okulaga nti is a university chap era mbu responsibility badde esuubirwa okubanga tamala gabama ogere gwe nja kutta va ku sister wange nja kutta butarespondinga nga kitaawe mbu kale naye munnange ate abantu be bamu era ne bagamba nti waliwo omuntu omu yagambye nti naye Museveni kyetaaga ne bamuttira ku bantu be kati ngaabo be tulaba awo mbu naye n'ategeera abaana b'abendi be basse obulumi bwe bayitamu abali mu makomera abattiddwa ebbanga lyonna naye n'agamba naye tetabaagaliza kubatta kuba tebalina musango naye nti yandibadde akola naye yandibadde wabaako omuntu omu gwe batta mu ngeri y'entiisa mu bantu be kwegamba etuyitiddeyo buyitizi by the way naye nga bwe nkutegeeza nti comments ze zisinza okukola ki okunsesa zisinza okunsesa ku mukutu ogwa X gye biri byonna muganda wange osobola okugendayo n'obyerabirako. Kakati eyo tuveeyo tugende ku Sejjusa atutegeezezza agamba nti muganda wange alinze ebbanga lyonna okufuna answers naye tazirabako. Gino Sejjusa abadde munnange bw'atyo nga mwenyamivu nnyo ku gavumenti okusigala ng'esirise busirisi ku nsonga gye yatandika eya uniform za NUP. Kakati munnange retired Major General David Sejjusa ono avuddeyo munnange n'akwitisayizinga gavumenti olw'okuwera engoye oba uniform ekibiina ekya National Unity Platform naddala Red Berets nga tebawadde without providing an explanation tebatuwadde kunnyonnyola. Sejjusa ono munnange nga yaliko mu magye ga General Museveni era nga mukulu ebyaddala spy chief bagamba nti wakabi nnyo omusajja oyo mu kubala entalo mbu yali wakabi era be bamu ku basajja General Museveni baasinga okutiira ddala nti omusajja asobola okutunula bw'ati naga musooke muleke gavuza ameka 2 temuzzaayo tugende bugenzi kineddereka mubaleke tugende mwetugende temufaayo ne mutuuka mu maaso n'agamba kakati wano mukube era ne mukuba ne mulabidda nga ate kati kibadde kikola kati General Museveni amutyako science mbu oyo amutyako science oyo nange mpulira byogere nga ngalabi ya Nyanzi abaaliyo mu nsiko eyo be batunyumiza nti oyo Sejjusa si mwangu yadde n'akamu. Kakati munnange kamaze kubulya ebitonotono ku Sejjusa nga ayogera ku political issues era nga ku social media
bwatyo kwe yasinzidde okubeera nga alaga frustration, alaga obutali bumativu bwe. Kakati bwatyo n'araisinga concerns, ateekayo okwemulugunya kwe, agamba nti gavumenti eremereddwa okunnyonnyola lwaki yunifoomu zino zaawerwa era lwaki tewaaliwo formal address mu parliament to justify the decision. Lwaki tewaaliwo kulambika mu parliament bajje bakole statement mu bulambulukufu officially mu parliament tuwulire nti katugeze General David Sejjusa, General David Muhoozi agambye nti uniform twaziweera lwa kiro na kino. Kakati nsuubira okuba ndowooza nabo bakimanyi bulungi nnyo nti kimenya mateeka kati okiteeka mu parliament balabanga oba oli awo mu maaso eyo kiyinza okuvaako ebizibu oba n'okuswala. Kakati General Sejjusa nga bwe nkutegeezezza nti ku mukutu ogwa X ogwa Twitter bwatyo nga yeebuuza agamba nti gavumenti eraakinga action kati annyonnyola ng'amaze okutunuulira ekyo kuba kati yatandikiddeyo ku uniform eza Nuupu okuziweera. Kati wano ajja atubuulira obunafu bwa gavumenti, agamba nti gavumenti eraakinga action mu clearinga up the confusion, nti gavumenti kwegamba erina obunafu mu kulambika okusobola okuggyawo okutabulwatabulwa. Nga bw'onoovaayo n'oyogera ku kintu n'ogamba kino na kino kati nga bwe tulaba nti Uganda Police batera okubeera ne press conference weekly nti batera okuvaayo ne boogera ku biki ebibaddewo ne batubuulira yadde nga bajja ebiseera by'enanga ebyasinga otutabula ajja n'ayiiya kale naye n'ayogera omusajja atunga kukijjayo ekigambo n'abeeraawo musajja yange ebintu olaba naye enkulimba naye kati tushoke ye ajja n'akola ki neyeekazaakaza bw'ato n'ayogera Kasinge yagukolako gw'omulimu naye bagumejjaku nga tasobola kulimba ng'okulimba takusobola ng'omusajja ayinza okujja n'akikubawo yaga nti bannange twakoze ensobi gundi ye yakubye essasi erya segundi. Kakati ate nga poliisi bo bannange bakulaga tebyetonda, bakulaga bulazi batuufu eva tebavangayo kwetonda. Njukira lumu enanga amaze okwogera beeyogera bamaze okubazaake agenda erubaga mu ddwaliro okumulabako mbu bamutwala emisinde enanga ayayayaya. Kakati tuddeyo ku Sejjusa. Kati Sejjusa kati tuli ku kubeera nti ategeezezza agambye nti gavumenti erina obunafu nti ye ebintu bwe bibeerawo tesobola kuvaayo kubirambika kunnyonnyola nti bannange kino kiri bwekiti okusobola okugyawo confusion okutabulwatabulwa. Kati agamba nti minisita yenna gwe kikwatako yandibadde agenda mu palamenti najja ne written explanation, najja n'okunnyonnyola mu buwandiike nannyonnyola naye teri kyakolebwa mu ngeri efaanaganako bw'ekyo. Tewali yadde kyakolebwa kunnyonnyola ku yunifoomu za Nuupu ze baawera. Agamba nti munnange yalinze abadde ng'ebbanga lyonna alinda minisita agende mu palamenti abeeko kyayogera okujustifyinga why government deems Nuupu uniforms unacceptable. Agamba nti nani tewali yadde. Kakati Sejjusa munnange mu kwogera bino kyongera okukulaga nti wano amateeka kirabika ebiseera ebimu abagakwasisa nabo bennyini bamala gajja kiwalazima kubanga Sejjusa atugamba nti nno nti olw'okuba tewaliwo okunnyonnyola na kulambikibwa guidelines okuva eri gavumenti kiba kitegeeza nti wagenda kubaawo okutabulwatabulwa mu security agencies. Kati tujja kufujja erikolebwa kuba opposition kubanga okusinziira ku Sejjusa agamba nti ba law enforcement officers
agamba nti kati bakolera ku kugeesinga ku kuteebereza wamu n'obwonkenke mu nkola eri gye nabagamba eya save my job mu nkola eya save my job kugamba abeerawo n'agamba banagamba sina kyenkozeewo banagamba nti Bobi Wine yasuze mu district eno ate ng'alina kugenda campaigning eri kati kamugobe ne mulaba ba DPC nga baganda mugende muve wano mugende kakati munnange bwatu n'agamba nti bw'okuba bakolera ku guesswork bakolera ku kugeesinga ku kuteebereza ekyo kivaako ensobi eziteetaagisa n'okukola oba mu actinga actions ezita unnecessary actions against NUP supporters nti weesanga nga bazze bakoze ebikolwa ebitakkirizika ku bawagizi ba NUP kubanga eri muhoozi naye ali mu kwematira nenze nsuubira okuba nga oda abaaziwadde mugende mubabbe kubanga baatukakasa ne batugamba nti mu mwezi gumu NUP ejja kuba teriiwo ate ne muhoozi bwakkira omutimbagano ng'ayogera newakubadde Bobi Wine yagamba kungu ogwo mwenge naawe kale omusajja ng'amaze okwesibwa amagengere bwatyo situmanyi oba mu kkooti basobola okubujuliza obwo butwala ayinza okuwaayo ensonga nti mba ntamidde mbuuza ggwe asobola okuwa ensonga nti abeera atamidde yagenda nti ngenda ku beheadi nga Bobi Wine aba atamidde anjuga nali ntamidde kakati munnange tuddeeku Sejjusa agamba nti lack of clarity from the government creates unnecessary tension and encourages law enforcement to take action that might be wrong. Era munnange Sejjusa nga amaze okubeera munnange nga ayogera bino atongera okubeera nga tukitegeera nti kirabika ebya gavumenti okugamba nti red berets zifaanagana engoye z'amagye oba ataya z'amagye ebyambalo by'amagye nti zisobola okubeera nga zimisiridinga public era ne batabaako ngeri yonna gye bavayo okubeera nga bakinyonyola mu parliament kiba kitegeeza nti aba NUP okuinsistinga nti kino buno oba ebyambalo bino ekisooka biraga identity y'ekibiina kyabwe ate olidde nga byayisibwa n'akakiiko k'ebyokwerinda ne kakola ki ne kabikakasa tebiinaawo threat yonna kubanga tetufunangawo muntu ayambadde ebyambalo ebyo okuleka mpozi parade gye baakola juice ku mazaalibwa ga Bobi Wine yakankanya UPDF kakati munnange nti okwokuba tebabangayo kubeera nga batunyonnyola kiba kitegeeza nti wateeka okuba nga bino bya bufuzi era nga baagala bwagazi kubeera nga bazikiza ekibiina ekya NUP oba si byangu yadde n'akamu ebyo mu kubyerekereza katugendeko muganda wange ewa Archbishop Paul Semwogerere bwatyo muganda wange mu bukambwe yasobodde okwasaganya omusajja eyabadde yeefuula father yabadde yeefuula priest era wabaddewo okutabulatabulwa wali Erubaga Cathedral Kampala ako Easter Sunday omusajja munnange yakwatiddwa oluvannyuma lw'okuvaayo nga yeefuula kyatali yeefuula father yeefuula Catholic priest akati munnange musajja mukulu ono amannya ge yategereeseko nga Peter Mutebi yakwatiddwa mu misa ey'oku Easter era nga eno yabadde ekolembeddwamu Archbishop kennyini Paul Semwogerere kati Mutebi yatuuse munnange ku cathedral wali nga ayambadde nga father yennyini munnange omusajja nga bw'omulabaawo nga agezaako kubeera nga ayingidde olwo ssebo agezaako okujoyininga bakkiraaje eri gye batuula mu service naye munnange ebikolwa bye kwegamba omanyi
osanga father babaako entambula yaabwe n'enneeyisa yaabwe kakati ebikolwa bye ne bitamaakinga bulungi ennyo era ba church officials ne bebeera nga bwe bati bamwekengera security nebeera nga emukwasaganya kakati okusinziira ku ngeri gye yabadde yeeyisaamu ennyambala gye yabadde ayambaddemu nga yeefuula father naye nga si father yalaze nti ono alabika si yeye omanyi osobola okgenda neweefuula omukungu ne bagenda okulaba oli oswankula bamanya nti abachayina bo restauranti zaabwe wano tebazikkirizaamu bantu batali bachayina oba baddugavu kubanga ojja tuuka eyo bati abaddugavu nga bwobamanyi luli nali mba nenyangamba lwaki abachayina tebakkirizayo baddugavu naye kati eri bafumbayo ebikere bafumbayo emisota bafumbayo ensiriŋŋanyi bafumbayo biki kati gwotuuka eyo n'olusaba menu n'olabako olusiriŋŋanyi nogaana kuwanda wali kyompatompa ebyo kati tebaagala kajanja kammwe watolya kikere genda kati ndowooza kyebaba bagaanayo bagamba kyebaba bagaanayo bannakibuulirizaako nababuuza naye lwaki temukkiriza lwaki musosola ne bagamba tufumbayo ebikere tufumbayo buli kimu bino mmere y'abachayina kakati mmwe mugenda ne mujja wano n'otandika okuwugganira wano biki ebyo naye nga twegenze mu bachayina genda eri mugundi waliwo paaka oli akalooko ogende kakati ebyo biva mu bachayina eri mu restaurant kakati munnange n'olwo naye asobola okugenda ayagala agenda mu bakiraaji eri laba atambula agira asotya busotya bwati teri father atambula bwati neno bbanga akabonero akakuba mu ngeri ndala nabo bakakuba mu ngeri ndala kale egamba era nga bonoolaba nti katugeze oli asobola okutwala salaamu naye ng'olaba salaamu tetuukiridde agezaako okukola kini ng'olaba ageza kwajuwinga bya ajuwinga ng'olaba tebituukiridde naye nga abyogerera ku bikukujju naye ng'ate yakukakasa abimanyi waliwo bapasita abamu bemmanyi nga yakolaga abimanyi naye ate nga era abimanyi mu abo abatakola ki ni mu ndigaze aba abimanyi naye kati bwajja eno mubamanyi abatakola ki abatamanyi kakati munnange omusajja ono bamulaba nti yabadde tatuukiridde engeri gye yabadde yeeyisaamu ate ne outfit ye ekyambalo kye yabadde ayambadde nga yenna ebikalo abikubye obukondo obumu tebuli nako omusipi gw'enjovu ogumu guwoosa akakondo akamu ne gugenda mu kalala bwe bityo kakati munnange Archbishop Paul Ssemwogerere bw'atyo ne bamutegeezaako ne bamubagulizaako nti wange waliwo omuduuyi azze omusajja gwe tuteebereza okuba nti nno alina ebigendererwa ebyenjawulo yeefudde father naye si ye amasikaledinga kakati munnange Archbishop ye kenyini n'asalawo ayogere naye agende Mutebi directly okukakasa era ng'ali mu maaso g'aba father abalala ba priests munnange akatambi katambudde ku mutimbagano era Archbishop nga alaga nti ayogera n'omusajja ono ng'ali mu yokya akajojijoji w'ebibuuzo nga amubuuza lwaki yabadde agezaako kwefuula kyatali yeefuula father ate nga si father era n'amulabula nti munnange enneeyisa ye yabulabe nnyo era eyinza okumuleetera ebizibu yamugambye nti gw'olowooza nti nno kyaki yakuzannyira mu buzannyizi yakusaagasaaga busaazisaazi Bishop nga abuuza akangudde ku ddoboozi era munnange bw'atyo nga tumaze okubeera nga tubeera bintu tukitegeera nti munnange church Catholic Church ebintu byayo mu bukulembeze si byakuzannyisa era obuvunaanyizibwa butwala nga buli serious nnyo era nga tebasobola kukkiriza muntu yenna kubeera nga ayimpersonatinga bakiraaji yaabwe kakati security yayitiddwa mu Nambiro wali ku cathedral musajja Mutebi ne bamukwata ne bamutwala okumubuuza kajojijo gyebibuuzo nti tubuulire okuva ku mugigi paka atandika bijobo gyanganze tandika nze kubasomeramu
bembanze bagamba bannange kakati abantu ababadde bakuŋŋaanye bonna ku lunaku lwa Easter abajaganya babadde surprise nnyo ku incident eno era muganda wange ebintu tebyabadde byangu nnyo kakati bagamba nti buli father yenna buli Catholic priest yenna abeera amanyikiddwa ate abeera registered ate babeera beemanyi ndowooza nti babeera tebeemanyi babeera babakyusa ne bamujje ne bamuze kati babeera beemanyi kati ku lunaku ng'olwo munnange bakuŋŋaanye gwe jjoosa otya baba bajja kutegeera kakati bwe bati ne bakuba omulange eri bamembers bonna okubeera nga babeera alert kuba omuntu yenna asobola okujja munnange n'abeeyungamu ng'alina ebigendererwa ebyenjawulo awo wetulaga era security bwetu yakoze omulimu gwayo era munnange akatambi kano kwe kali ku mutimbagano katambula naye kwegamba abantu ekintu kino bakireba batya abantu babagamba nti nno omusajja ono ayinza okuba yabadde spy yabadde mbega mujjugira ku kitebe kya Nuupu Luliira baakwatirayo omusajja mbega era nga bamumanyi nga ne ID zaalina ziragira ddala nti akola mu CMI kakati noono naye bayinza okumukebera nga wesefu saawedde emirimu era nga spy azze kuketta kubanga jjukira yamuvuddeko manyi bagamba nti tetwagala kuleka jjinja nalimu nga sirivuunule bwebweni yali annyonnyola n'agamba nti bannange mujjukire Archbishop Kizito Lwanga enfa gye yafaamu era nga bo bakakasa nti yafa katwa okusinziira ku bigambo bya Bobi Wine nti yafa kaki kakati okwekengera kw'amaanyi era omuntu ng'oyo abantu nga bo bagamba nti mbega yabadde azze kubiga kubanga wetwogerera essaawa eno waliwo ennaku zenakwako katambi nga omu ku bafaatha ye akulisa kugamba asaasira bannayuganda yabagamba bannange nga mulabye n'okuttunka ne Uganda yammwe ensi Uganda nga mulabye n'okuttunka nayo era naawe kwekyo ekyaliwo Museveni bwe basiba emmotoka essaawa 2 namba nga bamulinze okuva e Nakasero mu State House kati mwalimu omukyala mu ambulance yali agenda okuzaala era yafa teyasobola kutuuka gye yali agenda kuzaalira naye nga kyavako Museveni kubeera nti konvoyi ye ng'eyitawo ne basiba enguudo zonna kati nga tebafuddeeyo ku emergencies tebafuddeeyo ku kiwabula nti Museveni alina okuyitawo bo bafa ku bulamu bwa Museveni bwokka naye bwatwala omukyalo oli n'afa kati nagamba nenga mule ne Uganda gye muttunka nayo kati ebintu ng'ebyo abasajja bano tebaagala kubeera nga babiwuliriza era bibayisiza ddala bubi nnyo era oyinza okwesanga nga abantu ng'abo bamubalaba naye nga babaako n'ebigendererwa kubanga munnange wali omu kati bakola ki tewabula muliro kuba kati oli azze yeefuula faatha oba aleese eki aza kuwuliriza biki boogera biki naye ate era basiiba Museveni ndaba bonna yabafunzafunza dda naye eddiini y'Abakatuliki yorede kuba bba abasiraamu bamalamu amaanyi nnyo kati mubajje oyo goni case kati bwala ne baseeka abamu abo baabo babeera awo bali mu kuvumirira kino bavumirira ab'enkyukakyuka bakulaga nti bo tebafaayo ku basiraamu battibwa tebafaayo ku ki eddiini gye bayigganya ngaaki nfo ky'okwogera ku basiraamu abali mu makomera abawo kugamba olabira ddala nti mu butuufu bano bo begiba nga mizikiti gye baagala okusigaza twali bali tugibalekera emizikiti gyabwe egyo nno tusobola okusaalira mu bibangirizi nze ne bagamba kubanga wonna buli w'osobola oteeka omuzikiti gugendawo tewali teeka nti omuzikiti gulina kuba muzimbe tusobola okusaalira ewantu ewala bonna bwe kiba nga ddala kyetaagisa okusinga okubeera awo kubanga ne tulaba kale oba basobola osaaliramu bokka beesaaze anti baasoma nnyo baseeka kakati munnange mu kusembayo nalibadde ndowooza maliriza naye kano kangu nnyo sikazibu emyono 10 zikyatambula
era ebizikwatako bikyali mu kuweebuuzibwa era nga aba NRM kizuuliddwa nti baagala enguzi okubeera nga bagiregalizinga nti enguzi ekkirizibwa nti Museveni asobola okuwa enguzi mu buli ngeri yonna era basobola okugikako omuntu yenna okugirya ate era nga bakimanyi bulungi nnyo nti enguzi eyo bwe baba bagikuwadde ne bakakasa nti ddala oliwa opposition nti baazikuteerako ku kifuba ssente ku akawunti yo kiba kitegeeza nti abantu bagenda kukukyawa kubanga omuntu yenna associatinga ne Museveni abantu bamukyawa kyokka ate nga batugamba nti Museveni awangula akalulu kyokka ate nga ye kennyini akimanyi era batugamba nti nno kugamba bakimanyi bulungi nnyo nti okusiibako Museveni baba bakubye ekisiraani nalabye ne Jimmy Akena naye amwegaana nja kubikubuulirako ndowooza mu mboozi edda ku details nga maze okubeera nga nzifuna eza Jimmy Akena naye yeegaana Museveni akimanyi nti okuba nti nno yasisinkanako Museveni kale yeegaana ekintu ekiri obvious ayagala mbu nno addemu afuna obuganzi oba ali mmalya nsimbi naye nga Hudu Hussein yabadde atutegeeza nti alina obukakafu Hudu Hussein kati ye RDC wa Kuumi Resident District Commissioner Hudu Hussein omusajja amala googera kugamba ali mu kiti ky'ababbalamu Hudu Hussein n'abalala muhoozi mukama waabwe bonna bamala googera ekibajjidde kye boogera kakati ono yatukakasa nti obukadde 10 bamemba ba parliament baabufuna n'aba opposition bonna nti baabufuna akakasa era omu ku abo bayogerako agamba nti Ibrahim Ssemujju Nganda naye sendezo yakola ki yazifuna nti balina okuvaayo ne badikirayalinga yabatwalanga ba hypocrites abeefuula nti tebalya sente za Museveni naye ekibuzo kiri nti ani yazisaba baazisaba kati yaziteeka ku akawunti era asobola oziggyako bw'abanga yazibawa naye nga abantu bagamba nti agezaako kudemonizinga agezaako kusiiga busa aba opposition figures naye era nga munnange waliwo ne yamugambye nti leka kuswaza bamasaaba oli n'agamba nedda kakati gwekyogezaako okugamba nti nno Hudu Hussein yayogerera bamasaaba leka ate ku dembere smart freedom of speech ye kuyingiza mu bamasaaba nedda tebitukwata kutayise he's not talking on behalf of the bamasaaba ati mugeso kakati naye kinawulira ku mukyala we yali yanoba nadduka n'agenda ku kyeyo mu bwakadamu oba yakomawo oba ati ndio ate yali yakamuwoowa nadduka oba kyekyamuddusa kitumanyi kuba tumanyi nti bakola mu gavumenti sente bweziri kati okugenda okuba ekyeyo omukyala we n'agenda okuba ekyeyo kiba kitegeeza ki naye atalina mukyalo omwo balina bangi abo ayinza okuba nga eyali mayina ye yagenda n'asigaza hakki ze endala bakola bwa kuwasanga mubajji agamba mubajji awasiza abakazi abamazeeyo sente afuna nnyingi sigenda kusukawo nnyo bwana nti nange ndokopya webale nnyo kumpuliriza tusinkane mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda At Large nga bulijjo akuume